Ssentebe w'eggombolola y'Emmende ekiri mu disitulikiti y'e Wakiso aweze okufaafagana ne bakayungirizi b'ettaka abaliisa bannammende akakanja nga bano babbye ebibanja by'abantu kujula kubimalawo ng'okwogera bw'ati abadde mu nsisinkano n'abatuuze ab'ebbula bakulu olukiiko luno luyitiddwa bukubirire okutaasa ab'enju Tamale Wilson aboolekeddwa okufuumula ku ttaka kwe bawangalidde okuva mu mwaka ogwa 1961. Olukiiko luno lwetabiddwako abakungu okuva mu minisitule y'eby'ettaka abakulembeddwa mu Olakira Ronald kosaba ebyokwerinda okuva ku poliisi y'Emmende abakulembeddwa mu OC Kabasaala Zebroni n'abalala bangi nga batuuze balumiriza Mwanda Henry okwekubana ne ssentebe w'ekyalo Banda nga yembaziira okubba buli poloti ebasala mu maaso. Naye ssebo kyeyamaani njagala banfukamire nze bwe kikulu kyange mbaziira kyeyamaani ero si wange muyite omutuuze ng'omuntu olwa wansi mbaziira atabangudde kye bayita ekyalo Banda. Obubbi obunyazi buli katemba yenna twakoze ne waffe emmanga sayininga ebitaliyo n'ebiriyo mbaziira mutukwatireko patujja musiba ne Kamayanja ne Sekamanya. Bano bagamba nti Mawanda akosa amaanyi kosa okubatiisatiisa nga yakwata Tamale n'amusibisa nga n'ekiddiridde kuleetawo etiiye n'essende ekibanja kye. Ye ssentebe Mbazi bamulumiriza okwenyigira mu mivuyo egitali gimu nga abatuuze bategeezezza nti bw'aba akyali mu ofiisi eno emivuyo gyakweyongera ng'alina n'ebibanja bye yawandiikira endagaano esoma mu emu. Byabo ababadde batubba ettaka era kati nga bw'olaba nange kennyini nze bankwata ne bansiba ne ngenda mu kkomera nenfunira n'obulwadde bungi nnyo mbadde ku kitanda n'okutuuka kati naye nga bo bajja batiisatiisa ffenna batutiisatiisa mbiki bino biri kati ebyo abakulu abatukulembera kati bye babaddemu mu lukiiko luno okutereeza. Ye ssentebe w'eggombolola y'Emmende Peter awamu n'omumyuka we bagamba nti bakayungirizi b'ettaka bafuuse ekizibu mu kitundu kino nga bakolagana n'abasirikale ba poliisi abakwata bannyini bibanja ne babaggalira olwo ne babba ettaka lyabwe. Abulooka bano ddala okuva ennansha n'eyo balina obukode bwe bakozesa okubba abantu baffe ki amataka. Tekisookera ddala bajja ne bateekawo embeera ne bagenda mu security ne bajja bakwata omuntu ne bamuteeka munda baba balabye oba abakulu eyo ne bagenda ne bamulimandinga ate bwe bamulimandinga oba bamusindisa ssente mu bakigo ate bo ne baleeta ki guleeda. Bano we basinzidde ne bawera okufaafagana ne bakayungirizi b'ettaka kubasiba kutunula butunuzi ng'abantu bafulibwa emmomboze mu nsi yaabwe. Naye waliwo ababeererawo buliwo abasirikale era be tugenda nabo okulondoola ennyo nga tuyita mukama waabwe DPC oba LPC n'LPC bwe tuba ne security committee ey'eggombolola abaamu naye mulimu abasirikale abakolagana neki n'abafere bano ne bajja ne basenda abaki abantu tetujjaga nti bonna abasirikale oba abapoliisi bonna baki babbi oba babi. Omulanga gwe gutakungula gwenkubira security organizers za Uganda omulundi guli ogw'emabega twali tufunye omukisa era nga abantu bali bateega abantu mu kakokebbula bakulu kyoga bbula bakulu twali tufunye omukisa nga tusobola okuba nga ab'amagye babakutte. So tusaba ki tusaba amagye naddala balakisi yaffe y'ekakiri luli yatuyambako muddemu nno musituke. Olakira Ronald okuva mu minisitule y'eby'ettaka alambuludde ebiwandiiko ebikwata ku ttaka lino ng'ekyamawanda agamba nti tebakimanyiiko. Ye OC Kabasaala asabye abatuuze okuba obumu baleme kukkiriza weeti eyo nakusinda ttaka lya muntu yenna. Tewamu naawo olwaleero nga kyeyapasoni wayogeddeko nti olwaleero olowooza kiri wano ate ekya kijjawuwo twetaaga tukwatire wamu nga abatuuze. Olaba guleeda 070 37 endala 016. Ye ssentebe Mbazira gwe balumiriza aliko n'ebyalambuludde ku nsonga eno. Ensonga zagenda mu kooti erina okusalawo ani mutuufu ani mukyamu kuba omusango guli mu kooti. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku Case TV Agale.